Still sure of the answer, but the most obvious difference gender banti music where we say ebyo ayawukana nnyo music wala basinga okutrendinga kati, you know, and it is what it is. Good music is good music. So the people out there who are not in Uganda, they could consume our music even if it's in Uganda, you know. And now Twitter will be trending in your one or locally and among Ugandans who speak Luganda, because maybe the songs have some funny words. So if you don't understand, all you have to go by is the music itself. Such affectism, but at the same time, you know, a subi kubangira tunayo abayimbi abalala abapya abakajja nabo abali kukola waves for the industry out there. So I believe kikirinda muddamu kiramuke, especially with the new generation. And yes, thank you so much for that wonderful question. Yes, and so many dakalagala bakiyinza okuyita kikwatagana nnyo ne mental health. Obuzibu ku mutwe. Mental health is mental mutwe health. Obulamu bw'omutwe, mental health. Obulamu bw'ebirowoozo kutera okuva ekizibu ky'ebirala. Kati tulina ekintu kye twatandiseewo. Hey, people at the back, ocean. Nga bwe tubadde tugamba tubiyene twatandikawo ekibiina kya mental health. Kino twalowooza kitandikako because olw'ekibuuzo kyennyini omwami oyo kyabuuzizza nti abayimbi bangi bafuna ebizibu bya obulamu bw'ebirowoozo okutera okuva okukozesa ebiragalalagala. Kiva ku stress, kiva ku depression. Songa nyingi naye njagala kubawaako just ennaku zino ka example katono nnyo nti bw'ogenda ku Facebook omuyimbi nga wanise ekigulu oba alina kyataddeyo n'ogenda wansi n'olaba comments ez'ebivumo all sorts of negative bad energy, so much bad energy. Simanyi wajasinzira ku bya nabufuzi or something, I don't know. Tekyaliwo nnyo edda ffe nga twakatandika abantu balina nnyo bad mind eyo, naye ennaku zino omuyimbi ogenda ku Facebook nga bad mind okuva mu bannayuganda mungi. Ab'ebweru wa Uganda tebalina ttabwa, abatali bannayuganda bawagira abannayuganda, naye waliwo kategori y'abantu nti omuntu omuyimbi agenda ku Facebook ne bamuvuma n'atuuka ku kiseera n'avaako, kubanga abavuma balowooza yekyuma si muntu. Kati oluvaako obulamu bw'ebirowoozo n'abufiirwa n'anoonya engeri gy'okubaawo ng'akyali mulamu, kubanga okugezaako okwerabira kwe kusemba ng'abamu bakozesezza ebiragalalagala ate ne babayita oyo yavaako, ate awo ne beeyongerera ddala. So tubulaba nti twabayo ng'abayimbi tuteekewo platform esobola okuadressinga ekintu ekyo kya mental health, kubanga twebamu ku bantu whereby people think they are entitled to their opinion about you. Nti gwe ng'omuyimbi tokkirizibwa kuba ne opinion yoba na bulamu bwo. Obulamu bwo olina okubuliipinga ku ngeri abalala gye baagala, olwoozi bakuvume, bakujereke, bakukuluge, bakunafuye. You know, it's an unfortunate thing. Ate omwami ekyabuuza lwaki industry yaffe teringa edda mu ngeri eyo. Those are part of the things ebimalamu abantu amaanyi, but we hope to essuubi nti bwe tukwatagana ne tutwalwanagana tujja kusobola okuyamba bannaffe nga bweyogeddeko abagenda mu bizibu ebyo, kubanga si ffenna nti tulina obugumu obwenkana. Ffe abamu tuli bagumu, gye bwokola ki tusigala tukkakkanye. But people are different. Abamu bali emotional, ebintu banyingira ne bakola bwe nnyo. So it's unfortunate, but tulina essuubi tujja kukwatira wamu tugezeeko okulaba engeri gye tuyambako bannaffe n'okukyusa emitima gy'abo babakosa n'ebigambo. Thank you so much for your question. Well,
talina bwe yayogedde nti si kyekintu ekyangu okuwangala mu industry eno, you know, for so many reasons. Some I can talk about, some I can't talk about on this kind of platform, because some are very personal that people involved. There are many issues that came up. Abamu byali bizibu bya management. In the long term, as an artist, okubeera professional nga tolina management eri professional kizibu nnyo. Ekyokukola obugenda mu mawanga gonna g'olaba agatandise okuba ne industries ezikyukira ddala, osanga management companies ziri professional nnyo. You know, so I feel like that's one of the factors. Nti bw'oddako emabega n'olaba abantu bonna bw'oyogeddeko, n'ogenda okunyonyereza management yaabwe engeri gye baali batambuzamu ekintu or what transpired, ogenda okulaba nga bafunangamu obuzibu ne bamanager ne things like that. So abamu ne bakulamu amaanyi, abamu they were affected maybe financially, others morale ne bakulamu ne bagamba yo Waizi, I love to do this but naye because sometimes some people it gets too difficult for them. That's why sometimes I say that for industry ekintu ky'osinga kwetaaga ng'omuyimbi is passion, kubanga si buli kuwa omulala kira tulina musaala, so things, it's like running a business. Mubaamu hills and valleys, nti oluusi ebintu bikaluba, but if you love what you do, you pull through. So there are many factors, but that's one of them. Two, the period of Twalina Unity. I think I remember very well. The time songs like the Whistle song came out. The industry was very close-knit. I remember we used to do videos like that song of Radio Wizard Vampino. I'm gonna tell you, almost all the artists in the industry were featuring in that video, on that set. It was like a party. I think the videos were not like that. Studio sessions, all the artists will be there. So I feel like over time, competition is unhealthy. Partly because of Roma Misha Ugende, of Wigs and Nabuzi, Nerea Olas and Reynolds and Brady, that's part of it. Another reason, I'm not so sure why else, but generally, Ogwomujigwalina, abayimbi nga bakwatagana nnyo ba mukwano, bakompitinga naye tebalina bad mind obutaagaliza. So it was easy like that to work together and push the industry together. Kubanga abayimbi bakwatagana, weerolanga ne badiji bakwatagana, ne bamedia bakwatagana, kati olweyawula, then everything gets disorganized. But we hope that they say step esooka ey'okusolvinga and problem is okumanya nti there is a problem. Can we solve it? So I'm looking to a better future with newer artists coming out. We shall be able to overcome.